Abantu ab'enjawulo okuva mu nzikiriza ez'enjawulo mu gavumenti eya wakati n'obwakabaka bwa Buganda nga bukiikiriddwa amyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Alhaji Ahmed Lwasa beetabye ku dduwa ey'omugenzi Muhammad Mulindwa e Nateete mu maka ge. Wano Supreme Mufti wa Uganda ng'akiikiriddwa Sheikh Yasin Kiweewa yakulembeddemu dduwa eno era alaze obwennyamivu olw'abantu abatagala kwetaba ku mikolo naddala egy'edduwa ng'ate kiyamba nnyo okumanyagana n'okubeera obumu. Eky'obugagga ky'ogenda okulekera omwana weebake magombe weebake mirembe tusomese abaana. Ono era asibye abazadde okukuliza abaana mu mpisa n'eddiini basobole okukula nga balimu ensa. Ekigenda okutufuula abantu abatututumufu zigenda kuba ki? Naye empisa zaavudde mu maka gaffe okuva ku taata ku maama n'abaana. Ye amyuka omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda ow'ekitiibwa Alhaji Ahmed Lwasa ku lw'obwakabaka ayongedde okukkaatiriza ennono n'obuwangwa naddala nga baabye ennyimbe nga wayiseewo emyezi 9. Dduwa zibeerawo naye eno eraga omusika emyezi gyali badde 9 n'okweyongerako abantu abakumu mumanye ensonga eyo. N'ebiseera ebisinga tugenze tubula ne tutandika okukola ebintu omuntu olumala okuva mu nsi bwe bamala okuziika nga tujja wano nga baga nti oyo yakoleze eki yazze mu bigere bye. Family meetings ezo tuzibawaliriza muzigendeko nnyo ze zijja okuyamba okukuuma discipline mu maka gammwe n'okutambulira awamu. Haji Muhammad Maseruka ku lw'ennyumba y'omugenzi yeebazizza abantu bonna abasobodde okubabeererawo ng'enjogera y'ennaku zino bw'egamba okuva kitaabwe lwe yabavaako. Abaddu ba Allah okubeerawo mu bungi bwe muti nemuweesa omukolo guno ekitiibwa. Titus Jemba ne Tone Kitenda, BBS Telefayina ageesigika.